Olasangeye kitabo ekisembekeddemu ebigambo by'olulimi Oluganda olwedde ennyo. Oluganda luli olukadde bukuku kino tokisubwa ebisoko n'engero eŋŋundivu ziri zennyini eŋŋundivu baaba engero ziri n'atawoneka nga ekkalanda ly'omuddungu nkikuzigiridde kyafuluma dda era nga kati abangu ky'omutuufu ali mu kukyefunira kiri mu Angelina bookshop awo kumpi ne paka enkadde awo ku Mukwano Arcade kumpi ne paka enkadde mall Bentwanuka Street eduuka eggi 89 oba gendawo mu New Styles bookshop ofune ekitabo kino Olasangeye awo e Uganda kumpi n'emmotoka ezigenda entebe we zipaakinga oba kumpi n'eggumiro ly'emmotoka erya paaka enkadde ntegeeza stage y'emmotoka ezidda ku lw'entebe we zipaakinga ofune ekitabo Olasangeye ku emitwalo 10 gyokka wano South Africa ekitabo kigenda kutuuka era nga kiri ku rand 500 byokka South Africa. Bannayuganda mwenna abali mu ggwanga ya South Africa abali mu nsi yonna Qatar, Saudi Arabia, Oman musobola okufuna ekitabo kino, USA, UK musobola okufuna ekitabo kino rand 5 mu South Africa, Uganda emitwalo 10. Oyinza okutuukira mu Nabusiro ku +27 685 42 85 43 njiddamu WhatsApp +27 685 42 85 43. Ekitabo Olasangeye kirimu ebigambo by'olulimi Oluganda olwedde ennyo olugundiivu olukadde bukuku gwe oteekeddwa okumanya. Gulira mikwano gyo, gulira mamawo, taatawo, senga, kojja bonna ab'emikwano n'eŋŋanda bagulira ekitabo Olasangeye n'antawoneka ng'ekkalanda ly'omuddungu.